بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-mursalat atutegezanga atugamba tuwal mursalati ndayidde empewo ezitumibwa Allah nga azitumye okubeera nga zireeta emigaso eri abantu urufan nga zigoberegana zijja nizigenda zijja nga zijja zegoba. fal'asifati nendayira omuyaga ogukunta asfan olukunta olwo Allah nga agulagidde okujja okuleeta obuzibu eri abajeemu. wannashirati nashran nendayira n'empewo ezo ezisaasaanya ebire olusaasanya tusobole okubeera nga tufuna enkuba. falfariqati farqan ndayidde n'ez'empewo ezaawula ebire olwawula singa ng'enkuba eba eweddeyo. falmulqiyati dhikra nendayira empewo nendayira zimalayika ezibeera nga zitutuusaako obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala butuuke eri abantu. udhuran ng'obubaka obwo mulimu okunnyonnyola buti omuntu bw'ayinza okwetondera katonda we, aw nudhuran oba okumulabula kwekyo ekinajja singa aba alemeddeko ku bujeemu. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga emulayizza agamba nti innama tu'aduuna mazima ebyo bye tubalaganyisa bye mulaganyisibwa ku nnimi z'abannabbi baffe nti bijja kujja lawaaqi'un biteekwa okubaawo. faidha nujuumu we ziribeera emmunyenye tumisat nga zijjiddwawo nga tokyalabayo emmunyenye ku ggulu n'emu eyaka ng'omanya nti ebibalaganyisibwa olwo bikubye kalibu. waidha samaa'u mwebulira by'eggulu furijat nga lyeyasizza obubajjobajjo nga mumanya nti ebyabalaganyisibwa biri kalibu. waidha aljibaalu nusifat bwe mulirabanga ensozi ezaali ez'amaanyi zisendeddwawo zifuumuse mu bbanga ng'enfuufu ng'omanya nti kijja. waidha rusulu uqitat bwe balibeera abatume baffe nga bateekeddwawo obukati obw'okulipootinga bye baatuuse eri abantu ng'omanya nti ekyekyo. liayi yaumin ujjilati y'ebintu ebyo lwaki bikeereeyezeddwa mu kiki ekibikeereeyesezza lunaku ki lwe balinza okubireeta ebyo byonna bye twogedde ebirijjadde lwaki tebinnajja obudde bwabwe bukyali. aga nti temupapa liyaumi lfasli ebyo bijja kubeerawo ku lunaku olwawula wakati w'ekituufu n'ekikyamu. wama adraka ma yaumu lfasl ani ayinza okukutegeeza oba ki ekiyinza okukutegeeza nabbi Muhammad lwe luliwo olunaku olugonda okwawula wakati w'abatuufu n'abakyamu. wailun naye ebiwoobe baaba yaumaidhin ku lunaku olwo lilmukadhibiina bigenda kubeera eri abo abaalindisa olunaku luno nti si lwakubaayo nga balulaba weeruli. alam nuhliki l-awwaliin ekibawakanya si ffe tuzze tutta abo abasooseewo. thumma oluvannyuma nutbi'uhum al-akhiriin nitujja nga tugoberezaako abo abazze oluvannyuma lw'abaasooka. kadhalika naf'alu bilmujrimiin bwetyo bwe tuzze tutta bali bwe tujja okukola bamujrimiin. bannabbi abaasooka baalinanga abantu baabwe abattibwa olw'obukyemu bwe baalimu, ne bannabbi abalala ne baddako n'abalala ne baddako. abajeemu bajjanga battibwa ne bawunyaamu abo abakkiriza. kadhalika naf'alu bilmujrimiin naabwe abeeyisizza kati ku mulembe guno abeeyisizza bubi, era bwe tujja okukola nga sunna yaffe enkola yaffe bw'ebadde ejjeebeera tutaasaako abo abakkiriza ne tuzikiriza abo ne bakomba ku biwoobe abaalinga abatakkiriza. wailun ebiwoobe
wailun olusenyu lw'omuliro oluyitibwa wailun okubonaabona akabi akanene yawmaidhin ku lunaku olwo lilmukazzibiina kagenda kubeera eri abo abaalimbisa ekiyama nti si kyakubeerawo ng'ate balaba kati kiguddewo. alam nakhluqkum min ma'in mahin alam nakhluqukum siffe twabakola mulyoke mubeere nga temukkiriza bye twogera min ma'in nga tubajja mu mazzi mahinin amanyoomu ffe nnyo nga ddala mu butuufu ne bwegakwata mu ngalo toyinza gabeeza mu ddakiika. faja'alnaahu ne tubafuula ne tubateeka fi qararin mu nabaana makinin omunywevu n'abakuuma n'abeeramu n'otasobola kumuyuza n'obeera omwo omwana n'okula emyezi 9 mu kisawo. ila qadarin ma'lum paka ku kiseera kyaffe ekimanyiddwa nti kati essaawa eno afulume n'ofuluma. siffe twakola omulimu ogwo olyoka otuwakanye gwe yali tategeera kati essaawa eno ofunye amagezi tokyatutegeera. faqadarna ne tugera ne tukussaako okugera kwaffe nga bwe twakugera nti oliba musajja oba mukyala oliba mwononefu oba musajja mulongoofu oliba mugagga oba oliba mwavu ne tukugerera engera yaffe fa ni'ma alqadirun ffe tukakasa nti baakola bulungi abo ffe abaagera twakugera okukutereeza mu mbeera eyo gye twakutereezaamu tukakasa nti kyetwakola kye kisinga okubeera ekirungi. wailun yawmaidhin lilmukazzibiin okubonaabona n'okukaaba okulimu obujiji kulibeera eri abaalimbisa olunaku lw'ekiyama nti si lwakubeera wati ne beesanga nga lutuuseewo. alam naj'alil arda kifaata alam naj'alil arda siffe twafuula ensi eno kifaatan nga lyekkuŋŋaaniro. ahya'an likuŋŋaanya abalamu wa amwaatan ne mukuŋŋaaniramu naki n'abafu. abafu bali ku nsi kuno n'abalamu bali ku nsi kuno. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا فيها نتبتيرا كنسكنو رواسي انسوزي انيويفو شامخات انتومبيفو ziberenga zinywe ensi ya mwereku kuba yuganya singa ensi eno teyali ku nsozi yali baddenga eri nga boddira eddiba n'oliseka ku mazzi oba omukeeka lyali badde lizina buzinyi. wasqainaakum ne tubanywesa ku nsi kuno kwe muli ma'an amazzi furata amazzi amawoomu ne tubanywesa amazzi aganywekako omuntu n'oganywa n'owulira nti onywedde ennyonta ekuweddeko. wailu yawmaidhin lilmukazzibiin wailun yawmaidhin lilmukazzibiin ebiwoobe olunaku olwo birigenda kubeera eri abo abaalimbisa ekiyama nti si kyakujja naye nga balaba kati ku ssaawa eno kwe bali. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون baligambibwa intaliku mugende ila ma kuntum bihi tukadhibun eri ekyo kye mwalinga mulimbisa nti si kyakubeerawo mwalimbisanga nti mulyo teguliyo naye gye guli mugende. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب intaliku mugende ila dhillin mubisiikirize dhi 3 shu'abin emisiikirize ebirina amatabi asatu ebisiikirize ebiriko amatabi asatu. la dhalilin wala yughni min al-lahab la dhalilin nga naye mubutuufu ddala si bisiikirize nti oyinza okufunamu omulamwa gw'ekisiikirize wala yughni min al-lahabin nga ate tebiyinza kutaasa lubabu lwa muliro. oli mu gasiikirize naye nga agasiikirize era oli mu muliro gwennyini. innaha tarmi bishararin kalqasr innaha mazima omuliro ogwo oba mazima omuliro gwa jahannama gugenda okubeera nga abantu baguyingira kyarumi gugenda kubanga gukanyuga bishararin ensasi kalqasri nga galinga agazimba aganene. omuliro guli gugenda okukanyuga ensasi z'agaliro ensasi nga ziringa agayumba aganene. كأنه جمالة صفر mu butuufu nga gadduka sipiidi nga gy'oli nti jamalatun eŋŋamiya sofor zino emmyufu ez'ebbeeyi enfubutusi sofor eza kyenvu ziba za kyenvu naye ziba mmyufu nga bwe tugamba nti ente emmyufu naye nga ena kala bwetyo. sofor ziba eŋŋamiya kala ya ŋŋamiya. eŋŋamiya ezo jamalatun sofor eŋŋamiya eza kyenvu. eŋŋamiya eza kyenvu zabanga za bbeeyi nnyo nga nfubutusi naye agamba nti omuliro ogwo gugenda kubeera nga gukanyuga ensasi
ng'ensasi ezo nnene nnyo okwenkana agazimba aganene naye nga mu kufubutuka obufubutusi zifubutuka nga bw'olaba ejimaalatun sofor eŋŋamiya eza kyenvu makulu nti sipiidi ez'amaanyi. Kale Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti mugende mweggamye mugasiikirize ag'ensasa agafubutuka naye nga mu butuufu si gasiikirize ate tegayinza kuwonya muliro era kumpi muliro gwennyini. wailun yawmaidhin lilmukaththibin akabi akanene n'ebiwobe biri ku lunaku olwo eri abalimbisa nti ekiyama tekijja kubeerayo naye bagenda okwesanga nga ddala gyekiri. هذا يوم لا ينطقون هذا يوم lunaku lwe mulaba tuliko kaakati la yantiquna tebajja kwogera abantu nti buli omu ayogere nga bw'ayagala. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم tebagenda kukkirizibwa kwetunda fayatazirun babenga beetunda. ويل يومئذ للمكذبين wailun yawmaidhin lilmukaththibin akabi akanene n'ebiwoobe ku lunaku olwo kagenda okutuukirira abalimbisa lunaku lw'enkomerero. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل lunaku lwakwawula wakati w'amazima n'obukyamu jama'nakum tubakuŋŋaanyizza والأولين نابو بمتعرى بكابا سوكاو. فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون بمبانغ مينا مجزغ النوب كوديو ودوكا مبكولي مدوكي. ويل يومئذ للمكذبين ويل akabyaka nene wailun olusenyu lw'omuliro wailun okuwooba yawmaidhin ku lunaku olwo lilmukaththibin kuli eri abo abalimbisa amateeka abalimbisa ekiyama nti tekijja kubaayo. innal muttaqina fi dhilalin wa uyun innal muttaqina mazima bati Allah fi dhilalin bajja kubeera mu bisiikirize byannamaddala wa uyunin nga balina ensulo kwe banywa ez'amazzi amatuufu. وفواكه مما يشتهون وفواكه n'amatunda amalungi mimma yashtahun okusinziira ng'emyoyo gyabwe giba giyoyezza. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا mulye washrabu munywe hani'an nga mweyozayoza nga mwekulisa mwesanyusa bima kuntum ta'malun olw'ebyo bye mwakola. إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين بيرتو تugenda okusasula abeeyisa obulungi kuno ku nsi. wailun nayo okuwooba ويل يومئذ للمكذبين wailun ekiwoobe wailun okubonaabona wailun olusenyu lw'omuliro yawmaidhin ku lunaku olwo lilmukaththibina luliba lituukiridde eri abo abalimbisa nti ekiyama si kyakubeerayo ng'ate gyekiri. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا mulye watamatta'u mweyagale wano ku nsi qalilan naye akaseera ke mwinako katono innakum mujrimuna kubanga muli boonoonyi. okulya mulye okunywa munywe naye ng'essanyu lyammwe lijja kukoma wano. ويل يومئذ للمكذبين wailun yawmaidhin lilmukaththibin naye okubonaabona okulaajana okuba ebiwoobe olusenyu lw'omuliro lulirindiridde abo abaalimbisanga amateeka ga Allah. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم abantu bwe bagambwangako ku nsi irka'u mujje tusaale la yarka'un nga basigala ku mirimu gyabwe tebasobola kujja kusaala bannaabwe ne bagenda naye mu kusasula era tebajja kuba kyekimu. ويل يومئذ للمكذبين. wailun okubonaabona wailun ebiwoobe wailun olusenyu lw'omuliro yawmaidhin ku lunaku olwo lilmukaththibin lugenda kubeera nga lutunuulidde abalimbisa ekiyama nti tekijja kubaayo nga tegyekiri. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث كالي قرآن كي فبأي حديث مبوز كي مسوبرا يندلا بعده رفنمرين يا قرآن يؤمنون أنت أبان تبين زجكريزا سبع الله سبحانه وتعالى atuwonye omuliro atuyingiza ejjana tubeere nga tulina abo abakkiriza abaatusooka. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجرنا من النار. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.